Mukama waffe yeebazibwe, mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda nate atuwadde olunaku olwaleero, oba atuwadde omukisa okulaba ku njuba y'olwaleero. Baganda bange, tugenda mu kulonda. Tutunuulidde nnyo akalulu ak'olunaku olumu ne tutatunuulira kiki ekigenda mu maaso. Tufudde mu kunoonya akalulu ne tutanoonya Mukama. Tukoze ebintu bingi naye Katonda tumwerabidde. Ensi yaffe twagala mirembe naye tetugenda funa mirembe nga tetusoose kunoonya Katonda agaba emirembe. Nina ka vidiyo kendabako akabapasita abazito b'abafaatha abaakasuka obuyibwa ne butagenda nga bulaga nti mu nsi temuli mirembe. Tugenda kugulonda, ffenna tugamba twagala mirembe naye bwe tutanoonya oyo agaba emirembe, bwe tutanoonya Katonda agaba emirembe, bwe tutadde eri Katonda agaba emirembe, baganda bane munalonda omuntu gwe mwagala, ensi tejja kubeeramu mirembe. Katonda ayagala tunoonye amaaso ge, ayagala tudde gy'ali, ayagala tukaabe tumusabe atutaase, yekka yagenda otuuza emirembe mu nsi yaffe Uganda. Abakulembeze tebagenda leeta mirembe mu Uganda ne bwe tunaabalonda, okitegeeza, naye Katonda yagaba emirembe. Katonda yagaba emirembe. Tuleme kutunuulira kalulu ka lunaku lumu, wabula tutunuulire ekintu eky'omu maaso. Tudde eri Katonda. Ensi yaffe bwe tuba tugyagalamu emirembe, tudde eri Katonda. Tunoonye amaaso ga Katonda, tukomewo eri Katonda. Bannaye twetaaga mirembe naye tetwetaaga bakulembeze. Kubanga omukulembeze asobola okufuga mu nfuga yonna gy'ayagala, naye Katonda yabeerawo okuleeta emirembe mu ggwanga. Bwe banga ensi yaffe eri for God and my country, then we have to look for God. We have to seek the presence of God. We have to pray. We have to ask God for mercy. So tulina okubeera nga twegayirira Katonda yaleeta emirembe. Emirembe tegiri mu bakulembeze be tunoonya. Okitegeera, tegiri mu bakulembeze be tugenda kulonda, wabula njagala tusabe tugolokoke tudde eri Katonda. Katonda yekka yagenda okuleeta emirembe mu ggwanga. Ne bw'onoolonda omukulembeze yenna gw'oyagala, naye tulina okusooka okusaba Katonda. Tugenda kutunira mu kitabo eky'ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 7 olunyiriri lwa 14 sobera n'olw'15. Olw'14 lugambye nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale nnaawuliranga nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Tulina kusooka kudda mu maaso ga Katonda twenenye. Tulina kusooka kudda mu maaso ga Katonda tukyuse amakubo gaffe. Kwenenya, Katonda atwagaza kimu kwenenya. Tuve mu bikolwa byaffe ebibi, tuve mu makubo gaffe amabi. Ensi yaffe yiye omusaayi, ensi yaffe tekyalimu mirembe, tekyalimu mazima, tekyalimu kwagaliza. Abantu bali kufa ne mu malwaliro, abasawo tebakyabakwatako kubanga baagala ssente. Ensi eweddemu emirembe, eweddemu amazima. Naye Katonda agambye abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga. Tulina kwetoowaza kudda mu maaso ga Katonda, tulina kwetoowaza kudda eri Mukama. Twenenye tuve mu bikolwa byaffe. Tujja kulonda, mugende mulonde gwe mwagala, naye mumanye Katonda yagenda otuuza emirembe mu nsi yaffe. Tutunuulidde akalulu. Tubadde tukyaga babadde ne bampita omuwala gwandi bubi. Mbadde mbaga baganda bange, Katonda ayagala twenenye. Katonda ayagala twenenye, twetoowaze mu maaso ge, tumusabe Katonda mwesigwa agenda tulokola. Kubanga bannaye tutunuulidde akalulu ka lunaku lumu, naye ate ekijja mu maaso bw'atabe Katonda tetumanyi tutunaakivvuunuka. So twetaaga twenenye. Katonda agambye bwe banaanoonya nti bwe baneetoowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange. Ne bwe twetoowaza ne tusaba ne tunoonya amaaso ga Katonda ne tukyuka ne tuleka amakubo gaffe amabi, Katonda atusuubiza nti anaawulira ng'ayima mu ggulu n'asonyiwa okwonoona kwaffe n'awonya ensi yaffe.
twetaaga mirembe naye njagala mulowooze abakulembeze betugenda okulonda babe mugenda okulonda si be balimu emirembe gyaffe Katonda yalimu emirembe gyaffe Katonda yalimu emirembe gyaffe munoonye amaaso ga Katonda nga bwe mubadde nga mustruggolinga ne muyiwa emisaayi ne mwewaayo nti oba kufa katufe ku lw'akalulu ku lw'omukulembeze gwe mufiiririra ne Katonda ayagala mufube nga munoonya amaaso ge mweweeyo munoonye amaaso ga Katonda Katonda bw'atwagala nti nga bwe tubadde tufuba mu kunoonya akalulu ne ugamba nti omuntu n'agamba nti oba kufa kanfe nga hiro ne Katonda ayagala tubeere ogwo mutima gubadde nagwo mu bumalirivu bw'akalulu Katonda gw'ayagala obeere omumalirivu mu maaso ge obeere omumalirivu Bayibuli egamba nti Katonda ayagala abamwagala era banyikira omunoonya so bwe tunabanga tufa ku kalulu kwokka ku bakulembeze be twagala naye nga twerabidde Katonda eyatuwa ensi gye tulwanira nti gye twagalamu emirembe nga tumwerabidde era tetugenda funa mirembe so tunoonye amaaso ga Mukama twenenye Katonda agambye anaawulira ng'ayima mu ggulu n'asonyiwa okwolona kwaffe n'awonya ensi yaffe ffenna tugamba Mukama wonya ensi yaffe naye bwe tunaabanga tuli awo twebaka tutunula butunuzi Katonda talina kyagenda kukola ayagala twasamye akamwa kaffe tumukaabirire twatule nti Mukama twenenyezza ebintu bingi ebigenda mu nsi abamu bye mutalaba n'amaaso gammwe naye Katonda agalaba naye okwenenya kwaffe kwe kugenda otulokola okitegeera olunya lw'15 lugambye nti kale amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaawuliranga okusaba okunaasabibwanga mu kifo kino ekifo kyaffe e Uganda abasumba nammwe muvudde ku mulimu gwammwe muvudde ku mulimu gw'okusabira eggwanga nammwe mwegasse mu by'obufuzi muli ku social media muzikozesa bubi Katonda yabateekayo ng'omunyo gw'ensi Katonda yabateekayo nga sitabaaza y'ensi nga mwe mulina okuyimirira ku lw'ensi ensi esobole okubeeramu amirembe naye abasumba muvudde mu maaso ga Katonda munoonyeze amaaso g'abantu munoonyeze amaaso g'abaana b'abantu abatagenda nadde n'okubajjukira naye ng'ate mujja kutuuka ekiseera munoonye amaaso ga Katonda nga takyalabika Bayibuli egamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika mumukaabirire nga bw'akyayinza okubeera okumpi so bwe tutadde eri Katonda ajja kuddayo mu kifo kye asirike mubeere nga mukaaba nga mumukoola naye nga tawulira baganda bange mudde eri Mukama mukomewo tukaabirire Katonda ne tuba twagala emirembe tusookere eri Katonda bw'oba olwadde osookera eri musawo nogamba Mukama musawo kino kye kinnuma so naffe tudde eri Katonda ensi yaffe erwadde bannaye mulina kye mutalaba naye bwe tuteenenye Katonda agenda tuwaayo mu mikono gy'omubi mujja kutuuka ekiseera nga mulaba ekizikiza kye kikutte ensi Uganda waliwo ekintu kye mutalaba n'amaaso gammwe naye nga Katonda yakirengedde dda naye ng'agamba mwenenye musabe nze wendi obbalokola waliwo amaanyi ag'ekibi agagenda ofuga ensi Uganda ge mutalaba naye nga mwe mutunuulidde kalulu kalunaku lumu naye mu kifo ky'okusaba ne mugoloka ne musaba muli kuwaayo obulamu ku bintu by'ensi naye nga muganya okuwaayo obulamu bwamwe eri Katonda twenenye Katonda agambye amaaso ge ganaazibukanga n'okutu kwe kunaawuliranga bwe tuneenenya ne tukyuka ne tunoonya amaaso ge muve mu kuyiwa omusaayi gwe muyina tegugenda balokola Katonda yagenda otulokola mwe mulaba lunaku lumu ate nga lutuuse lugenda kuggwa buli omu agenda kuddayo ewuwe buli omu agenda kurelaxinga ekibadde kibakute kigenda kubatta naye nga mwerabidde Katonda ekiseera kijja kutuuka nga tukoola Katonda ng'ayima tatuwulira yagamba mu kitabo kya Koseya nti ndiddayo mu kifo kyange okutuusa lwe balimanya okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange
era n'agamba nti mu kubonaabona kwabwe mwe balinyiikirira okunnoonya mwagala tusooke tuboneebone tulyoke tunoonye mukama oyagala amaanyi gakugwemu olyoka onoonye mukama mukama akuwadde omukisa agambye munoonye amaaso gange so mugolokoke musabe togamba nti nze mpagira kibiina gundi ffenna tuli bannayuganda tulwanirira ensi yaffe emu mwe temumanyi mubi lukwe lwayagala kuyisaawo waliwo olukwe lw'omubi lwayagala oyisaawo naye mukama agenda tulokola mu kwenenya kwaffe mu kusaba bayibuli egambye mu kitabo kya Kosiya Kosiya 13:14 I think nti ndibanunula mu maanyi g'amagombe ndibagula eri okufa Katonda alina kyalaba mwe kyemutalaba naye agamba mwenoonye amaaso gange bannaye mukomewo twenenye bannayuganda mwenenye mu nsi zonna gye muli togamba nti nze sirina kibi wenenye ku lw'ensi yo wenenye ku lw'abantu abatuula mu nsi yo ku lw'abaganda bo ku lw'abannyoko ku lw'abamaama bo bataata bo abali mu nsi Uganda